ali ku Pale FM ali kukulayo mutwa ulijo oli otya muganda wange bitambula bitya mwannyina nze biri bitya kojja wange oli otya mukulu wange oli otya muganda wange mbusiramu we nawe nali ku Pale FM oli otya nawe munnayuganda munnanga ategera olulimi oluganda oli otya mbeera eri etya kaswendo munnange bitambira ddala bulungi nnyo mpola mpola mu mbeera yonna yonna olwo mu kibuga Kampala yesoga kibuga Kampala akakubakuba oba ekiddedde obudde buli awo bwa kiddedde empewo yo gyeri yenna ati empewo yingira n'akajaketiko munda wano mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala yingira n'akajaketiko mpola mpola ojja okifabba kule okole nga toyina mpewo ayina kafulasika sobola okujja nako mpola mpola mu mbeera yonna yonna bine nga bitambula bitya biri bita baganda bange mwena mwena mugamba mutya embeera eri etya dakika ziri 10 zokka zivudde ku ssaawa ziri 4 olunaku lwa Mande nakusoma ziri 9 mwezi tuli mu gwakubiri wagwa February omwaka omuganda aliita eddaaza 2026 wakati nga tuli mwaka omujja wakatambulako omwezi mulamba gumu gokka ogwekutte kansiro ebitambula bulungi tugenda kutambula ffenna paka ssaawa zigenda kubeera ssaawa 6 kasita zikoona 6 nga nkwerekereza ng'ate kukwasa bannange abalala nange Muhammad Kinobe Yusuf kulwamu nange Nuhu omukuguluku nga tusobodde kulaba nti leero tuli naye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bingi mu biro genda kulaba nti ate obifuna tugendako munda mu ggwanga erya Russia. Omusajja Putin Vladimir biki byakoze biki byatuuseeko ayina ekintu kyakoze ekya Robadoba style atambudde mu ntambula ya Robadoba style n'agenda munda mu ggwanga erya Buyindi ensi neewuniikirira Amerika ne yeekanga Buyindi gwe twakakkaanya naye nga tumugaana amafuta g'omusajja Omurasha bagenze kukkaanya biki bagenze kwogera biki munda mu ggwanga erya Buyindi yagenzeeyo era bayogedde ensonga bazikaanyizaako ezimu ku zo tuzirina wano mu 5 tujagendako munda mu ggwanga erya Amerika tugendeko ne munda mu ggwanga erya North Korea omusajja Kim Jong-un ayina baatemudde ayina baatadde karabba Kim Jong-un bamenya amateeka munda mu ggwanga erya North Korea tugenda kubalaba bakoze eki era bali bameka lwaki bamenye etteeka ki munda mu ggwanga erya North Korea nakugamba North Korea lirimu ku mawanga agalina amateeka amakakali lirimu ku mawanga nga woomenyera etteeka bwoti mulimu eryokkuba mu ngalo ng'omukulu omulengeddeko Kim Jong-un wootakuba mu ngalo n'akulengera waba mu conference n'akulengera ng'osomagira kitegeeza nti omubowa byayogera nti bikubowa goba toliiwo oba oli minisita oba oli ani n'osumagira nga Kim Jong-un waali w'omulengerako olw'essanyu eringi olina okukaaba bukaabi fulumya amaziga kikakase nti omukulu omwagala North Korea tugenda kugendayo yonna of course ne munda mu ggwanga erya Iran tujja kulaba nti munange tuyingirayo tugendayo mpola mpola tulaba omusajja Ayatollah Ali Khamenei kiri kitya babikoze batya babitambuza batya ne munda mu ggwanga erya Isirairi ew'omusajja Benjamin Netanyahu Prime Minister ayolekera eggwanga erya America mu Washington ku lunaku lw'okusatu ayolekera eyo ayagala kupeereza musajja mu America amugamba tulumbe America bamugamba tugeza n'okola era n'olumbe eggwanga erya Iran ate ono omusajja wa Isirairi yayagala balumbe bakube kati agamba ono mukulu ndowooza kamulumbe waka lwajja kakasa nti ndi serious akasajja sikaagala ku maapu akaani akayirani tugenda kuyingirayo of course ne munda mu ggwanga erya Uganda bingi bibaddemu ebajja n'omuhoozi Kaine Lugaba ensonga zine Chris bali omunsi minisita omulamba zituusewa ziri zitya abagenze wajino Kaguta Museveni bagenze tubalina wano ne bayogedde byonna wabula era ekirala abasuubuzi abagamba nti ensonga za maama Hajja Timisa Kabanda minisita wa Kampala bakulemberamu bali mwezo meya omulonde alindiridde okulayira batadde akaka bagamba nedda byewaleese tetujja kubikola tetugenda kubikkiriza bataddewo n'ensonga zaabwe nabo byonna bani abagenze wa Muzeeyi Museveni lwaki bagenzeeyo
ye buli agendi wa Muzeeyi Museveni tumwogerako nedda bano baani babadde tebakkirizibwa kugendayo balina amateeka gabagaana okugendayo nga beewagudde ne bagendayo byonna biri ku Pal FM biri ku kkula ly'omuntu wa bulijjo mpora nanti ntandikirako ewali webuti kasitanjimala bwe nti omanya tutandise okulaba nti munange tusumulula wulira kinove bwebuti bwebuti mu Inside Story. ali ku Pal FM webali webuti ennaku z'omwezi leero zaali 9 omwezi gwali gwa 2 eddaazi oba omwaka 1922 nzizeko emabega katono nnyo olw'ensonga nti kifaanaganyeeko n'embeera eriwo munda mu nsi yonna ebitadde ensi yonna ku bunkenke bwali webuti emmeeri eya Amerika 1922 emmeeri eya Amerika usat yabbira nekkirira negenda wansi mu mazzi mu Northern Pacific era nekwata n'omuliro. Mmeeri ya musajja mu Amerika yali ya musajja mu Amerika yali eva kutabaala lutalo walidiwaawo mujjukira walidiwaawo mu kaseera ka walidiwo 1 yali eva kulaba nti munange etabaala lutalo ng'erina beeva okukuba eva kuzoganya eno yakkirira nebbira era beba ensizi yali eva okukuba ng'ebakukakakanga basajja barasha ebanze okubatiisatiisa yeefuulira nakokko n'abasajja abajapaani bagamba mulina kukwata wano yenna agana gwekuba ng'emaze okulaba nti ate eva kulaba nti etiisatiisa abasajja Abavietnam yemmeri yemu ng'akaseera ako nga yeetiisatiisa ng'omusajja gy'ateekawo nga Abraham Lincoln eri mu Middle East essaawa zino eri okumpi n'amazzi g'eggwanga erya Iran kati yali eva mu lutabaalo nebbira era omwaka ogwo kigambibwa nti si yeyokka nedda si yeyokka era omwaka ogwo ali ku Pal FM emmeeri z'Omerika nnyingi zabbira ne zigenda wansi. Kuliko US Navy submarines zonna zabbira ne zigenda wansi. Kuliko B class nayo yabbira. USS A2 nayo yabbira. USS B3 yabbira. USS Pike yabbira. USS Ada yabbira. USS Papas yabbira. USS Grampus nayo yabbira. USS B2 zonna zagenda mazzi omwaka gumu 1922 kigambibwa kyovula nga Amerika tayagala musajja mu Russia tayagala musajja mu China n'Abawarabu abaaliwo akaseera ako bebeeko baana ne batandika okusunaasuna emmeeri nga balina zisaabumarine zikka mazzi wansi ne zitandika okusuna okuwummulamu ebituli mu mmeeri z'omusajja Amerika omwaka gumu emmeeri soba mu 10 eza Amerika zasinkinga ne zikka mazzi ne zibbira we bwali webuti. Ampuliriza mukwano ali ku Pal FM nzikiriza tugendeko ntandikireko munda mu ggwanga erya Russia ewa omusajja Putin Vladimir omusajja anoonyezewo ensi yonna wakubanga tibatimba bipapula omusajja ensi gw'enoonya gwetaagala abeere mu buyinza America superpower gwetaagala abeere mu ntebe gwegamba nti kwate ekkuba oveeko kasita mujjako Putin Russia egenda kuba egudde era ze zimu ku nsonga lwaki ono omusajja omu Russia abakulu abakulembera Russia nga bakulembera ne Putin abategerera Putin ndozo ontegedde nakugamba nti buli nsi ina ba mafia buli gwanga lina ba mafia be basalirawo eggwanga oba kigambo kinene njogede state waliwo state kibayita state ye kamala byonna ne mu America mweri era state yefuga ne Trump oyo gwolengera mu America era wegamba togeza n'okuba Iran tasobola ne wato wa order tebagiyisa state
kakati state munda mu ggwanga erya Russia yemu kubagamba nti Putin kulembera paka 233 eyo ate bwe tunaalaba nga okyakula tujja kwongera kati twogera ku oyo Putin Vladimir president wa ggwanga erya Russia yali omusajja mbega yali mukesi yaliko mu gavumenti ez'enjawulo n'amala n'akola kati gavumenti eyiye n'akola n'amagye agage ge bayita Wagner oba Wagner ono Putin Vladimir gwe twogerako olunaku olwaleero yagenze munda mu ggwanga erya Buyindi Robert Oberstyle ne yeesogga eggwanga erya Buyindi yagenze Wamodi ne basisinkana basembo sisinkana bali mu ggwanga lya China jukira omwaka oguwedde China ng'ejaguza emyaka gyayo egy'ameefuga China weragirako eggwanga lyonna nti eyina byerina nti eyina ebyokulwanyisa byembadde mutamanyi ggwanga lya China bali munda mu ggwanga lya China omusajja Kim Jong-un yaliyo owa North Korea tulengera Putin yaliyo tulengera Xi Jinping yali nannyini kintu tulengera ne Modi bonna bali munda mu ggwanga erya China nga basisinkanye bano beekuba ku kaama bagamba anytime tujja ku meeting twogeremu ku byaffe remember omwezi guno gwennyini oguwedde in fact last week twalabako ekiwandiiko nga lumo nekitambula nga 2 nekitambula paka nga 3 nga kiva munda mu ggwanga eri Amerika nga kitegeeza nti enkolagana ya Russia ne Buyindi ekendedde nanti ng'omusajja Omurussia ng'omusajja Omuyindi bamuganye okuddamu okugula amafuta mu ggwanga erya Russia era nga Amerika emugamba tudiringe naawe ono Buyindi kikyabadde akola bateeka envumbo ku ggwanga erya Russia aba Europe temuddamu ggula oyiro munda mu ggwanga lya Russia we bagiteekako ono Buyindi Russia kiyakola nga bakkanya ne Buyindi tukole tutya kakati Buyindi jangu ogula amafuta ewange bali tebalina mafuta nti gula amafuta ewange ogabaguze era se Buyindi ng'afuna emirundi 2 Buyindi ng'afuna emirundi 2 Russia amafuta ge tegadiba ng'agamuguza ku layisi ate n'agatunda bbeeyi mu ba Europe Amerika emugamba naye ssebo amafuta gonguza ogajjawa agenda omugwamu ng'agajja mu Russia n'amugamba nedda taata tekijja kola kitegeeza kati envumbo ze twawa Russia tuba tumala biseera byaffe Russia talina kyasalwa amafuta agakuguza kati bamugambira last week bakanyiza teri kuddamu kukola kya busuubuzi kyonna na musajja mu Russia era walengedde emikutu gya Buyindi nga bawandiise Buyindi nga Modi awandiise agamba nti ffe ne Amerika tukoze endagaano teri kuddamu kukaanya teri kuddamu kutunda bya busuubuzi na musajja omuki Omurussia kakati wayise mmeka twagenza olengera Putin gwe bamuganye nga yali naye ekyenkizo kye yakoze yagenze yeyamwaniriza ne ku airport yeyamukimine ku airport ngalagako eggwanga eri Amerika nti byonna bikole byonna mubikole naye ffe tukyakolagana eno kati obunkenke obw'amaanyi ennyo obwaddala buli wakati w'eggwanga erya Buyindi n'eggwanga erya Amerika emubuuza kigambibwa nti yakutte n'amasimu Putin Trump ow'eggwanga erya Amerika akubira Modi amugamba nti ayagala kumutegeeza ensonga ze teyakutte amasimu tegakwatiddwa buntu weebuddamu nti ojja mufuna edda alibizemu naani na musajja mu Russia bano bamiitinze nakugamba bano okubaawula bano bonsatule owa Russia Putin owa China yongerako owa North Korea saako ow'okuna Omuyindi njagala yongereko namba 5 Omuyirani yongerako namba 5 Omuyirani bano omusajja Amerika mu nsi yonna wakuba kutya nti kwekengera bano beyeekengera era wabateeka mu nkwawa bwati era ebimu kubikubya omusajja Omuyirani nti yeeyongeddeko bano balwana ennamba y'abantu abamuzoganya ekendeere ate bano beeyongerako bweyongezi ze zimu ku nsonga mu byafaayo ezaagala okukubisa omusajja Omuyirani kati omukulu yabadde Buyindi
era yakyaddeyo bulungi nnyo kakyayi n'akanywa basookedde mu kakyayi ne babaako bye bakkaanya ne babaako ali ku Pal FM bye bakkaanya kaka kino gye binaggwera katulire lutalo wakati wa ggwanga lya Buyindi olutali lwa mmundu olw'ebigambo olwerugenda okusooka wakati w'eggwanga erya Buyindi n'eggwanga erya Amerika nga bamugamba oli munnanfuusi ate Trump aliwawo okubyogera wabula lwakuba kati omuyindi ekyengizo kyalina nti gwaliko munene nti gwaliko munene mubede nnyo si mwangu wa kuba musajja mu Russia ena ali mu Buyindi neri mu Ukraine siza kuva ku story ino nga sigikuwaddeeko ne munda mu ggwanga ya Ukraine omusajja azoganya ali mu kulaba nti ayokya eri bali mu kuteesa entalo ziggwe Putin yabawa ekigambo kyali kimu abagamba nti nze siina ttabbo nammwe oba mwagala lutalo tujja kululwana oba mwagala kuteesa tuteese wabula n'abagamba nze sigenda ku miitinga Zelensky si level zange Putin era Zelensky kyamuluma nnyo n'amugamba oyagala ku miitinga abantu genda mu Russia genda mu America omiitinge Trump ye level zo nze Putin to level zange ku miitinga Zelensky n'ayomba Zelensky n'anyiiga wabula olutalo mu Ukraine lukyagendera ddala mu maaso nga mulimu ne bannayuganda abagendayo ne bafiirayo tobamanyi tobawulira kampuni zibalimbalimba wano ezimu ezitalangibwa wano ku Pal FM eza Pal FM ziri ku Alaali kakati kampuni eyo emabbali nti tubatwala mu Russia mugenda kukola mu kitebe ky'amagye ogenda kubanga oli okiriininga tukutwala mu Russia owereza ogenda kola wa minister ogenda kuboyera ku luguudo wootuuka mu Russia bakwasa mundu n'essimu ne bazikujjako bakuteeka mu kibira bakuteeka mu barracks nti ogenda kukola ki nti ogenda kukwata mundu genda mu Ukraine olwani training ya myezi 3 gumu 2-3 genda ku front n'abasajja abatendeke abannatu abatendeke gwe muna Uganda bebalwana nabo si Uganda yo kawula ne mu Africa mu nsi endala ezisinga era tukitegedde nti amagye agamu agali munda mu ggwanga lya Ukraine nga gafa ku side ya musajja mu Russia abasinga bagwira si nti buli mugwira tamanyi mundu bagimanyi era bagikuba kyovula banga balwana bataddeko masiki abasinga abamu si ba Russia okufiirwa omusirikale bano boolira nti bafudde 2 si ba Russia naye babalabirira bulungi ne famire zaabwe olakuba no mu Uganda munnange kakati ye Putin bwate wazannyo obuzannyo bwe kati eringa tugamba nti omusajja Putin abasirikale ayina bangi kakodyoke tumukubidde abasirikale 3 tukubye 10 twakatta mwaka mulamba abasirikale 2 abatakendera baabaki kumba ababeje bali yapangisa bamasinari yatuuka ne kuseri kwata aba Wagner ababe ku buwabo bwannannyini Putin n'abasindika mu Ukraine balwane okufiirwa omusirikale w'eggwanga erya Russia omulala afa kakati yembeera eryawo bamiitinze ne babako ensonga ze boogerako ze tujja okugaziyiriza mu maaso awo mpola ezinabanga zimaze okulaba nti ziviirayo ddala we zinabanga ziviiriddeyo ddala era information emu gye nafunyeyo nti ensonga ey'eggwanga erya Iran bagikonyeeko nga bayibuuza bagamba nti ono omukulu tumusalidde magezi ki Putin agamba Modi amutegeza amugamba nti nze already ndi mu Iran nti nze already neesogadda eggwanga erya Iran tewalengedde ekyabaddewo America we yakubye akanyonyi ka drone k'omusajja omuyirani tewalengedde Modi tewalengedde nti kiki kyabaddewo nanti we bakakubye Iran neesindikirawo akalala nesitweri kopite ennwanyi tewazirengedde mu bbanga zebogerako paka kati nti zabadde zange nze yazisindikayo nyinayo ebyokulwanyisa bingi nga njagala kulaba ki ekiddako tutandike weerabidde Modi nti wangi weerabidde nti naffe twagala olutalo lubeerewo
fabamu kubagamba omusajja ono Ayatollah owa Iran ffe twamugamba akume mu lutalo tageza ne bakola era ne yeetonda twagala balwanyi tusobole okuba eggwanga eri Amerika tumanyi nti nze namba 2 njagala Amerika eve mu namba emu nzire mu namba emu egende gyeraga tumanyi nti lukwe nti lukwe nti ye basajja babala entalo gwe olwa Middle East olulengera kungulu awo luli munda lwa byafaayo nkuwe ekyafaayo kimu mu lutalo luli mu Middle East obadde okimanyi bano abasajja abayiraani mu byafaayo bamanyi nnyo ebikolobero n'amaanyi we gakoma ne we gatandikira ag'omusajja omuyisirayiri ze zimu ku nsonga ezimukubya era ze zimu ku nsonga ze bagamba nti kakati we tujjawo Iraani Middle East tuba tujeddiza Iraani etumanyi ze zimu ku nsonga ezimuwalanwa ezimuviirako bamuwalane tugenda biraba maaso awo byonna saagala ove ku Pal FM tova ku kkula lya muntu wa bulijjo nga tugenda ne bannaffe abasibyangu Dairy Supply bagamba twebaza abantu mwenna okutuwagira era tubakubiriza okweyongera okunywa amata gaffe amalungi omutali mazzi bagamba oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusuubula mata tusange wano ku ofiisi zaffe enkulu enateeta okumpi n'ebitaala oba ekibuye n'amasuba masanafu kasenge kabowa nsangi ekikumbiro nawala wangi nnyo kuba kusimu 0702 28 88 66 oba 0781 89 35 64 bannaffe aba Sibyangu Dairy Supply okitegedde abannana bagamba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kikulaakira ng'okolola tekikutukawo buli w'okolola olumizibwa mu kifuba ng'okolola jangu okozesa eddagala lye bayita Lugave Herbal Cough and Flu Syrup nange gye nakozesezza Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eri mu pharmacy ez'enjawulo ne drug shops ez'enjawulo atagikozesangako toddamu kukaaba ate gwe alina alumizibwa ulcers nga zikusiiwasiiwa mu lubuto ng'owuliranga olukusiiwa ofuna ekikeeto obuli appetite mu kulya zikuletera gaasi mu lubuto tolya binyiba tolya bijanjaalo gula Lugave Herbal Ulcer Syrup yakakasibwa National Drug Authority eri mu pharmacy ez'enjawulo ne drug shops ez'enjawulo ate gwe amannyo ge galuma amannyo gaguba galimu ebituli bw'ossaayo ekinyogoga ne galuma bw'ossaayo ekyokya ne galuma bw'osenya ne galuma ovaamu omusaayi ogayiza oludda lumu gula Nana Herbal Mouthwash bagamba wegendereza abafere tebakuguza kapa mu kutiya musange mu pharmacy ez'enjawulo ne drug shops zonna ez'enjawulo okutolola eggwanga Uganda lyonna gwe omutwe ge guluma musujja magulu mugongo oba gwafuna omuliro mu mubiri nga weebase ekiro balese kye bayita eddagala lye bayita Chocomel likozese lizzaamu amaanyi mu basirikale b'omubiri Chocomel era musange mu pharmacy ez'enjawulo ne drug shops ez'enjawulo zonna mpola mu mbeera yonna bannaffe management ya Baraka Junior School and Crime Immunization Center mpije etegeeza abazadde nti okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso mu ssomero lyabwe essomero lya Dene Boarding lisomesa eddiini wamu n'oluzungu okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omukaaga n'okuwasa Qur'an ku mwoyo lisangibwa wano mu Mpigi Town Council ebukakala kulidde embaali abasomesa bwe batendeke ddala nnyo endabira y'abaana nnungi nnyo bakubire ku 0706 nkaaga 39 08 oba 0703 21 66 31 bebannaffe aba Baraka Junior School okitegedde kakati nno waveeyo ku Baraka Junior School era wagenda tuba tulina okumuwanika ofa kano ka ofa ka Mandela Group running promotions okuvanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwatandika dda gula emipiira ena eja Pirelli
Bridgestone okole ne alignment weefunire coupon ya Cafe Javas ebalirwamu emitwalo 5 miramba. Gula emipiira 4 eja AMRF Light Truck weefunire amafuta ga mitwalo 10 abalina emmotoka muwulira. Gula emipiira 2 eja AMRF Light Truck weefunire amafuta ga mitwalo 4. Wangula emmotoka y'amasannyalaze ng'ogula emipiira 2 eja Linglang size yonna okole wheel alignment ofune coupon ekutwala mu kalulu k'okuwangula emmotoka ey'amasannyalaze. Dubai Desert Challenge abagala ogendako Dubai muwulire. Kola service ku mmotoka yo ku matabi ga City Oil okuli City Oil Bombo Road, City Oil Nakawa, City Oil Namirembe oba City Oil Kibuye. Ofune omukisa gw'okwewangulira trip ensasulire mu bujjuvu e Dubai okumala ebiro 4 biramba. Oli Dubai gwe kiboosire kyokwatako kyolya oyagala okulambula wolambula wegatte ku nkozesa y'enguudo ennungi ng'ovuga emmotoka yo ku matabi ga City Oil oba City Tires agali okumpi ofune 20 point check ey'obwereere. Okumanyisa nga ogenda ku matabi gaffe onna golengera bakuwulira ebisingawo mpola okitegedde. Akati kanveeko omulango wano katono nnyo wenkomawo ate tugendere ddala mu maaso tova ku Pearl FM tukyagenda ddala maaso towummula. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 biriemu hash olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne